Endobeso. Kugenda mu mukaaga n'ebifuba tifama. Ekintu eky'omuziki. Hello, nze bampita mukunja wa Biti Fama mu Ndobeso wano ku kintabuli ky'omuziki ekisinga. Nsanze okumpulira mukunja. Sebo. Wangambye nkukubireko. Mukunja webale kunkubirako munnaye. Nabadde kakati mukunja. Mukyala we bamuyitaani? Yerehema Namayengo. Kakati omukyala oyo waliwo yamusanze. Ate bwe bamusanze oli amusanze n'amugamba nti gundi mukyala ali atya, n'amugamba nti eyo navaayo. Mukunja mbadde njagala nkakase ddala kyogere nga nange kwendi mpulira nkakase ddala oba ddala yakyogedde mpulirize kyayogera agambe nti ddala yavaayo wange ate nze mukyala wange mbeera naye nze namuzaddemu n'abaana akamuzaalamu n'omwana. Mulinamu abaana bameka? Nze mulinamu abaana babiri. Obeera naye waka oba olina gye wamupangisiza? Mbeera naye waka. Kale kakati gwonayogerako naye? Mbale yalambulirize buulirira ddala ntegeera abakazi ddala neewuunya abakazi. Kale beerako ku simu tovaako. Wembisemu. Kintabuli ky'omuziki ekisinga ku Biti Fama eddakiika 14 zakayita ku ssaawa M. Sirika. Wanje kikyoliwa Namayengo. Okola ki? Webase? Oba wasuze waani? Wali eri nansula waani nasuze wange. Kati toli mufumbo? Toli mufumbo? Siri. Omukazi gwe wenna nobeera toli mufumbo? Saagala kufumbirwa bulimu ebirabo abafumbo balina kaki. Oba mujja wa maama we yakunamira? Amaame talina bajja be. Jangu ewange mpewo tekufuuyira bwereere. Nze nali manyi wafumbirwa. Ali ng'osuza ku mugomyo seke. Era tonsuza ku mugomyo. Kulabira ddala nga tosobola kuweeza mwana wa muntu. Ate okukuweeza kutya? Okwebaka kutulo tewabaawo. Kati kyogamba togenda kujjako eno? Wamwe abatambula nze sisobola kutambula munange agamba nkuba ekibooko. Musajja yeyaggaana. Mpozi gwojja nkuwase. Gwojja nkuwase. Onansobola? Nze ndaba nga okusobola muki? Nga ndya nnyo. Okulya ki ku yombi? Yawule. Kwekina ki? Ebitowooza n'emmere. Mmere? Mmere bumere. Omusajja ajja kusanga ku ssimu akuwa empi. Emyaka gikyakuwa. Basigala kuba nkuba. Kikyayi waali agenze kukola? Omusajja simulina tereera. Kati nze neenyigewo. Alakwenyigawo? Onansobola ggwe. Ate ngenda kwetikka? Nawukuuka nze tonsobola. Nyabo kati kyogamba wakoma ku mutyaba yekka. Ate kati nja kukuba bukubi k'otandika osala ebigambo.
Abantu kumagambe emirundi emeka omuzeeyi sina yadde na kinali mwagaza. Omwagala. Oyo omuzeeyi. Wamuzaala namu omwana? Ayima. Saalooza ngenda nzaala. Omwana oli si wuwe? Mwana ki? Owuwo. Ekitasoboka. Nze sina gyenjagasa oyo omuzeeyi tontwayire. Tosobola kumwagala? Sisobola, ekyo naawe okimanyi. Yaba ogambye ki? Onaani? Nze Mutyaba. Nze Mutyaba wamma mbadde ensaaga. Nze sinabagyogerako n'ebyo. Ogambye ki ekyo? Ngonkyawo okusinzirawo okunkyawa. Ogambye kukyayo oyogera otya bw'otyo? Tolina buyinza kunkyawa naawe tomumanyira ate. Yinza kunkyawa nakakitawa zino nzijjawo akawa kibatambuza bigere nja bitambuza nze Mutyaba tomumanyira gulabi. Ogambye kukyayo toddamu nakuba kusinzira. Tojja kunkyawa. Kikomye toddamu. Ogambye gezo olinyeyo gyakundaba. Naye ng'olina amagezi agankyawa Mutyaba. Nkugambye nkukyayi. Ogalina amagezi agankyawa. Kireegetwa oyinza gakisobola n'okunkyawa. Nkukyayi. Toyina magezi ako kirabe ttwe. Toyina magezi gankyawa Mutyaba tereka kunneebulizaako magezi otegeera. Nkugambye nkukyayi. Bw'oba kalirinya keewo jangu ewange ojja kusikakaza. Wange nkukyayi byange naawe bikomyawo. Weewaza olwokubanga olina akuwulira naye wentuukirawo okina kubeeranga kino ekigundi. Nkukyayi. Toyina magezi ago Mutyaba. Ate Mutyaba nno tondeekaanira nabigaana. Mutyaba nagaana okundeekaanira. Naye Mutyaba ayina lwamba tondeekaniranga. Awo omukyala nakugaana okundeekanira. Awo omukyala yabakola ng'omusajja. Ani yawasa munne kubona? Nze ndabanga Mutyaba ye yawasa. Mutyaba bamuwasa kubanga bamugambye oweekaza kuba waliwo nkukyayi omuntu omusajja gamba todde wange tazzaako kirala. Alina kimutala kiyakigayo kati oba okakasa nti nkukyayi janguko ewange. Ekintabuli ky'omuziki ekisinga kyekya Beat FM. Bannange kukyayi tompoganira. Mutyaba yawogana. Abuzeeko kumugamba sinze nakuba ekidaala. Ng'omukyala yagamba. Abasinzi mwasuze mutya mukwano. Nze maama Keyi ndi wano Emanyangwa. Bannange oba abakazi twagala ki ku nsi kuno bannange. Ate so oba bwenzi bwe bungi. Wama Mutyaba fubutula tagenda alinnyayo. Bannange mbagaliza Idi ennungi. Tumiddeko mwami wange omubwati. Pala. Omubwati atali Mutyaba. Kale. Mami Jennifer Masajja mukunja oyo omukyala lwakwekaza alimba kimutuddemu embwa eyo. Yamwagala tamulaba nti mukadde. Mukuuzi kikazi kikuuzi. Kinoonya za COVID kati kiri mu kwekaliza ku musajja. Naye ate omusajja bw'ogamba omuntu nkukyayi janguuko ewange nkwaka sente nkukyayi. Yitako ewange ondabe. Jambira nawagadde dda kitegeeza. Webale tuweereza. Onomuyise Komunda Alex okuva Kulambira Omutuba. Naye mukunja nkubuulire abantu beekaza omusajja bamuwasa naye yakulaga nti ate ye yawasa naye omusajja akimumazeeko omukazi akimumazeeko mukunja beera bulungi bonna obandabira. Nkale kintabuli ky'omuziki naye nakacwa nze kyendabye mu kintu kino omusajja lwakuba mukkakkamu omukazi n'amumanyiira. Naye era munnange obugonvu bw'olujegere omusajja yenna osigala oli musajja leka naawe okuyiwa mayinja otyo. Kati omwagala omusajja ekikazi kimuviiremu akasente. Yalibadde amugamba ewange todda ng'ajjako ssimu. Mukunja nakacwa amoti mwasuze mutya naye oyo omukazi bwenzi maraya eri eyeetunda yennyini. Mutyaba amwesonyiwa afuna omukazi omulala abakazi ab'empisa gye bali abatasobola kwendayenda bwe batyo mbatumiddeko nnyo
nze maama Opiyo nsinzidde n'empigi. Mukunja. Sebo. Webale kuweereza. Kale Sebo. Owennakawuka aliwa? Waali. Alikiriya. Oli otya owennakawuka? Ndi bulungi Sebo. Ekkubo baatandise okulirimalima. Naye nga tulaba ekitundu ate kyekyegundi ekyawalukaga oba eri banaakola batya? Kakati kangende ku mulamu abampita Masenge ndi wano Jjungo. Kakati naye oyo omukazi yeemanyi obulungi kyova olaba nga mukyaba amugambye tojja kunkyawa. Nyabo. Yamulunga. Kale Mukunja. Wansebo. Webale kuweza mukwano. Kale. Naka wange. Wanji. Amanya gange mutuuse ntula banange sabe kitawe kyevunze babawuliza nnyo ku mafuta batumbudde babagala nnyo. Bebale. Kakati nze nga mutuuse ntula Mukunja kinewunyisiza ate. Kubona atani omukazi yawasa kubanga kujja mu kuchai ntianza ku nti abatayina mugongo. Ala mwami Maka. Wanji. Wasizotya munnange. Bulungi wasizotya nno. Inze mukyala Kikonyoge Enkambo. Bannaye mwami mutya bamugambye ekigambo naye musajja atengeredde alimba yandibadde amuggyako omulundi gumu simu omukakasa nti omusajja amukyayidde ddala bwekku ne mutyaba tannaba. Mukunja. Wanji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ono kotengulu ya Muhammad. Ali mangira. Andi mangira olaba amazina kitufu kijufu mutyaba bamuwasa buwasa. Mutyaba bamuwasa buwasa tewakyali kati kyakolera omukazi amefu. Mugambire ddala nti bamukuba ekidaala. Ye ate kiba kinene nnyo. Wanji. Ogavote Mukunja. Gye tuli Sebo. Oyo David Kalinga bulijjo baba nakachwa. Wanji Sebo. Ne muganda wa Moti mubuuza oyo aba mukyala. Musajja ye mukyala. Oyo muzeyi. Mutyaba ye madam. Yeberere mu kubanga omusajja nkuchaye todda wange. Ekyo kikupuli kya mukaka. Amukyaya atamuyita mbwajje uwe mbwa mukakase nga bwe yamukyaye.